generational promoter bebamanyi abamu ba faded abamu ba outgoing abamu ba expired bingi kati na ba generals abato kati mu ndongo nze general muto Nobert Events ati abaddeko ate nabo basobola okuyonga ba generals naye nga bakaddiye mubadde mujamula bibadde bigenda mu maaso naddala ku wizo oyo waliwo video ezatambula ennyo nga nze omuntu nezinkwatako naye mu byonna namanya nti wizo ali traumatized abantu abasinga no balina obuzibu obwo. It is called a disease of the mind. Naye disease of the mind eyo ereetebwa ensonga nyingi kati nga ku kesi ya wizo mwene ebizibu mutambulirako mu bimanyi afiiridde almost baganda be nga basatu abamwetoolodde ate nga kuliko yali munne nnyo radio n'asigala ndowooza ng'alaba ensi ekoze eki ekomye naffe ndowooza bapromota ne bapromota abalala ne bamuggyako amaaso so nga kati buli obulamu bwe yali yamanyira bwe bayita the good life kyobola baali beetuma the good life baali bamanyira obulamu obulungi embeera yakyukamu n'atuuka ndowooza n'alaba ng'ali neglected era mu byonna yaŋŋambye Nobert weebale kunzijukira Nobert weebale kulaga nsi nti nkyayina omugaso byebigambo byayogera byokka angamba Nobert wategedde nti nina omugaso abasajja balina impact nene ku bulamu bw'abantu bakuba music yasala ensalosalo zonna abasajja be basooka n'okukyala mu BET ewe nagiyita BET munansenyuwa twali batowo ebiseera ebyo enyimba z'abasajja abo good life abasajja baziwasizako abakazi bazifumbirirwako abasajja ba business bazikolamu ssente n'olwaleero in fact zimu zikyasinga okukola ssente mu Uganda tosobola kubeera mu bbala ne bakuba nnyimba 5 kati bakubye lwa good life kulwaki tetuddamu ne tujjukira abantu bano ennaku z'omwezi 9 August Quarter Africana kubanga wabadde babeeranga ebyafaayo we bakoleranga concerts era we baali balina 10 years of radio and wizo tobola namututtaawo njagala tumurehabilitating eno concert basically yakurehabilitatinga wizo yakumuzaamu ssuubi eno concert yakuzaamu kye bayita hope okay kyakulaga wizo nti okyasobola wizo oli mugagga wizo oli wakabi wizo oli star kyokka kyetaaga okuwulira mu bwongo bwe era bye natandiseeko edda sajja buzinga balala nze najja n'ebigenderero ebituufu si kugamba nti mbuukidde muyimbi alina hit nedda kati guno omutima gwe gulumirirwa endongo nti wizo mukomezzaawo walowoozezzaako nnaku z'omwezi nga 9 August waliwo ebivulu ebyenjawulo lwaki wasaza olunaku olwennyini ebivulu ebyenjawulo kituufu naye omanyi nti kati veni ezisinga zibeera bukti omwaka almost mulamba kati date eyo yabadde nga yeriwo nga eyinza okutufevalinga ekirala ekivulu waliwo ekiriwo ekya muganda wange era nsobola okyogerako muzeeyi waffe Haji Haruna Mubiru naye ffe ekyo ekivulu tekitukosa ate naffe tetukikosa Kampala erimu abawagizi abasukka mu kakadde abadigize Serena Hotel Haji Haruna ffe betusaba abawagizi baba basooka abe 10,15 ne million 3 bagende ffe ne waffe twayise tutandikidde ku 3 ne 5 okategedde kitegeeza ffe teri muntu abadde agenda wa Haji mu ndongo olira ngagenda sule mutwalo 15 alime genda ajje mu 3 yogedde ku Haji Haruna waliwo ekya Abitex promotion ekya Sidiki vocals cricket over choto kyogeddeeko ekyo tekiriyo manyi bino ebintu kyobola kye tubasinzeeko mu bbanga ettono nze ngenda okufulumya ekigambo nga nkikakasiza nga ne venue eri booked bali tebalina venue era wokebera bagamba venue loading yenewe simu nja bino nyabiwanvu kati omusajja amaze mu business emyaka gino gyonna ofulumya ota nti concert y'omuyimbi n'ogamba venue loading eringa network anti venue loading ekya loading egenda kumala ejjule okategedde babeere serious eno generation yakubeera serious sibe biribi balingamu ebyokusaagasaagamu teriyeeyo abantu abasinga babadde bagambye balina olutalo lwa bapromota kati ng'okitaddeko because Abitex naye badde ataddewo kati nze ndi ku level ezirwana na Abitex omuntu atekedde emyaka almost 8 nze nakategekera emyaka 3 siri mu level zirwana naye genze enkola byange biri generational sikulwana na Abitex ate nwani naye nti ezo zonna ziri bukuti nga tete ezo teziriiko shows koolo zoyogerako nga ya Sidiki simanya Sidikani naye muyimbi mulungi tumuzaamu amaanyi naye asooka ayimbe ffe tutegeka muyimbi ng'agenda kujja performingira abantu hit songs non stop almost enyimba 15 kategedde yes ebyo bya Abitex yamanyi alipira nnyo amasannyalaze wayagala kwekwata ku Nobert Events simanyi
amanyi okulipira industry naye kale ebiseera bye yabeererawo yali agezaako kugisoma kati ayinza okuba nga keeka kodyoki naye kati ono yamanyira ebintu by'okulwana n'entalo ajja kubeera mwe tugenda muyitako ng'atulaba bulabi bw'atyo bwayino generation biralamu so abantu mwenna enaku zo tonyononera lunaku ate kalo tonyononera lunaku president agenda okugoba mu kibiina nga tuvudde ku interview kwanza ngenda biteeka nga president wange sobola kuba president wange nga tasobola kuwandika linnya lyo kitusoboka ekyo haramu kiri astagafulullah ekyo tosobola nga nze wendi obeere president wa nobati tuyizire we kanungu avuzaalo ekihihi nga tosobola kuwandika linnya lyo na peeni era maama tuli mu nteekateeka maama already omugenzi tuli mu nteekateeka ez'okulaba nga naye abeera musanyufu kubanga ono music w'abaana be bonna babiri maama wa Wizo ye maama w'oli ye maama w'ono oba mukitegedde tugenda kujjayo memories enkadde zinyambula bread and butter zonna mugenda kuddamu munyankola agamba oba omukiga agamba mwashuwa mwanena kirala I'm a psychologist, I'm a teacher by profession. Nyumira nnyo okuzaamu omuntu essuubi ng'omusomesa kubanga manyi mulungi kati kino kyenkola saaso na kutunulira sente in fact kubanga Wizo mu bye namusuubiza ebingi mulimu sente ate nyingi eno diru Wizo yagenda kufuna sente zisuka milioni 10 era omuntu alaba enzoga hanobati watomedde sinatomerako sikola nsobi mu kubala naye njagala Wizo abeere satisfied ne sente zakola ki akategedde ekirala ba promoter mutandika okunoonya ku Wizo mumuwe ku sente mumujite ayimbe Wizo ye muntu asobola okukwata stage esaawa 2 namba mwadde mwayonoonye endongo omwana agamba semayanga tebakyabiwulira balimba abantu babiwulira ensi yonna nebeera ku kigambo kimumbu enkudi kategedde bagenda kubiwulira era yabyogera ali naawe munaye abantu babiwulira naye abantu beetaaga bujjukiza kati tubajjukiza mu biwulire Wizo yeetaaga laavu yammwe era natandise okufuna contacts ezenjawulo abantu abenjawulo bagala kutandika kujja ku rehabilitatinga bamuleetere ku birabo abantu mumuleetere ku birabo mumuleetere mu lunyankole babita ebitenga ebibbo musitule mukole ebitenga mu bireete banyankole muleete ku nte tutwalire ku Wizo ente abagande mmere ya Felistepo dige matooke muyunjeyo ku nkota z'amatooke tuzitwalire Wizo ebyo byetaagako mu kaseera kano byenjagala tumukolere mwabali mu diaspora nawa kati mutandike mobile money mugambe namba ya Wizo tugenda gidikira yinga mutereko sente kubanga yamanyira good life.